Wiki ewedde waliwo olukiiko lwasobola okwatenga lutuula abakadonkamu era ng'omukogo bayita DJ Kikofiira nga yakulira abayimbi bakadonkamu basobola okubatenga basenkana abayimbi ab'enjawulo. Mu mbeera eno waliwo omukolo gw'enjawulo, omukolo gwe bayita Mathias Walukagga oba meeya w'Ekyengera yasobola okubatenga ddiŋŋana, yasobola okubatenga Asonyiye Batabani be okuli omukulu gwe bayita Kyolaba ab'ekyazanga mumanyi n'omukulu gwe bayita Njuba Jamiru. Gwe nkutegeezaako nno omukulu ono gwe bayita Njuba Jamiru, omukulu gwe bayita Kyolaba bamutegeera obulungi. Omukulu oyo w'ennaanywa abamanyi nnaanywa Lwengo eyo gyasobola okubatenga yazaalibwa. Abamutegeera yasomerako Nakatete Private School n'asomera ku Abane Abu awo ekyazanga ne ku Nakatete SSA wesobola okubatenga akimalira mu Waggwa 1994 gwe kutegeezaako omukulu oyo. Era embeera nga bwesobola okubatenga etambula emboozi gye nkuleetedde kati omukulu no Mathias Walukagga yasobodde okubatenga ddiŋŋana nabo basobodde okubatenga beesonyiye tugambe tutya beesonyiye kale mu mbeera eyo bw'oba owulidde akayimba ke bayita bakoowu waliwo Walukagga wagambira nti bangi waliwo abaawulira nti Walukagga ayimba bangi ne bajja omukulu Walukagga yali akuba Kyolaba ono bangi Kyolaba temumanyi naye nga ennyimba ze zasinze okubatenga ayimba asinze kubatenga ayimbira azajja nnyo emizannyo naye nga basinga kale mumumanyi kati nnyo ku mukulu ono Kyolaba osobola okubatenga omumanyako okutegeeza mu Waggwa 1994 yasobola okubatenga ebyokusoma abinnyuka mu Waggwa 2000 n'asobola okubatenga ayingira endongo era we yayingira mu endongo awo mpola mpola waliwo omukulu bamuyita Livingstone Kayondo yali akolera ekibiina kye bayita kuziwenja Gita Singers. Omukulu yali akuba endongo ng'agirengeza bulengeza abagimanyi abatera okutambula mu bitundu eby'enjawulo. Omukulu oyo budde obwo yasobola okubatenga babitambuza kati omukulu ono gwe bayita Kyolaba kwe kubatenga yamusaba asobola okubatenga amuyambako okuyiga endongo. Budde obwo omukulu oyo Kayondo yali atambula n'omukulu bamuyita Swaliki tata w'omukulu gwe bayita Jamiru Njuba. Tata wa Jamiru Njuba nategeerako emyaka egyayita eyo yaliko ng'akwasaganya amani basudde nga mumanaginga myaka gya 8 webaka bintu bya kikadde nnyo. Omukulu oyo Kyolaba gwe kutegeezaako mu Waggwa 2000 yasobola okubatenga yiyunga ku Namige y'omukulu gwe bayita Mathias Walukagga akaddekero gye bayita Vision Heroes. Awo nno yasobola okubatenga giro budde obwo abali mu kibiina ekyo mwalimu omukulu gwe bayita Walukagga, Chief Abdul Kabugo, waliwo gwe bayita William Kibuuka, Mamuli Katumba, Nakigudde Mariam. Abatamanyi Nakigudde Mariam ye mukyala yali mu luyimba lwa Blandina yali akutte Mindi. Omukyalo oyina omukulu gwe bayita Masekulu be bali mu kibiina obudde obwo omukulu Kyolaba wayingira mu kibiina ekyo nga bayingidde nno era teepu ye yasobola okubatenga afulumya bagiyita ensaalwa oluyimba lwefulumizaako baluyita ensaalwa ekyennaku oluyimba olwo lwafulumya ku teepu y'omukulu gwe bayita Mathias Walukagga lwe bayita ekimansa nnaku. Mu Waggwa 2024 afulumya teepu ye gye bayita abakazi bafa nnyonja. Awo nno mu Waggwa 2010 we yasobola okubatenga afuna obuzibu olw'embeera nti buva ku ki wano nno mu Waggwa 2010 we basobola okubatenga bava obuzibu olw'embeera nti bafulumya oluyimba embaga ya Kiweewa. Oluyimba olwafuuka hiiti era nga ne mu kisawo ky'akadonkamu lwali lw'amaanyi ne luwangula ne Palm Award abajjukira mu Waggwa 2010 awo era nga kigambwa nti entabwe yonna we yasobola okubatenga eva bo we bagamba abasobola okubatenga bimanyako embeera nga yasobola okubatenga etambula era abajjukira oluyimba olwo embaga ya Kiweewa kwalimu omukulu bamuyita Jadi Kiweewa, Steven Sekiganda, waliwo ne Kyolaba abo. Eyo tune yasobola okubatenga etambula. Awo ndo olutalo lwasobola okubatenga lunyiikaala mu Namige Super Singers eya Mathias Walukagga. Omukulu ono kwe kusibamu ebibyo omukulu gwe bayita Kyolaba we kubatenga batandika bandi ekibiina kye bayita Power Life Production. Obudde obwo yegatta n'omukulu gwe bayita Kiweewa Abudu Mulasi ne basobola okubate bakitambuza mpola mpola nga omanyi ebibiina era ne bawukana olw'embeera eyo olw'embeera nti omukulu gwe bayita Abudu Mulasi obudde obwo yali avudde mu kibiina ekyo. Omukulu gwe bayita Kyolaba kwe kubatenga begatta n'omukulu gwe bayita Fred Sebbale ne begatta ku kibiina kye bayita Lucky Production. Nga basobola okubatenga begatta obudde obwo Lucky Production yalimu omukulu gwe Takaziwe Kapo, mwalimu Fred Seremba n'abalala bangi nnyo, mwalimu ne Wire Mukabya nno ne basobola okubatenga bakitambuza nga begasse ne bali bannaffe abasobola okubatenga bava eri ew'omukulu gwe batya Mathias Walukagga ne bavaayo mpola mpola ne basobola okubanga babitambuza era mu kibiina kino ekya Lucky Production tebasobola okubatenga bawangaalayo olw'embeera nti omukulu gwe bayita Gerard Kiweewa afulumya oluyimba lwe bayita Gundi Okuze. Awo nno basobola okubatenga lwaleete obutakkaanya wakati w'omukulu gwe bayita Wire Mukabya ne Gerard Kiweewa. Awo nno omukulu gwe bayita Wire Mukabya yagamba nti Gerard Kiweewa ayiba gye
era bamaneja ab'enjawulo basobola okuba tebabatuuza naye ne bigaana ekibiina ne kisasika obudde obwo. Awo nno bannaffe ba Kyolaba avaayo ne yegatta ne Kiweewa Kazibu Kapo Bamuli Katumba ne bagenda mu Smile Production obudde obwo ey'omukulu gwe bayita Muzeyi Kalali, era yewa Muzeyi Kalali bayimba abafulumya akayimba kabayita enva z'enkoko. Yali ne Bamuli Katumba ne Kyolaba ne batambuza mpola mpola nga omanyi eby'entalo era Smile Production nga bisobodde okuba ate nga bitambula bwe bityo. Basobola okuba ate nga batandikawo gye bayita Smile Production bakyusa erinnya ne bayituuma ne bayita Trust Production ne basobola okuba ate nga bitambuza obudde obwo. Kati embeera nga bwetambula nkutegeeza tuli ku mboozi ya Walukagga Asonyiye Batabani be mu ndongo, era nga nkutegeeza nga bw'owulidde Haji Kyolaba Mathias Walukagga yasobola okuba ate nga ayingira Namige, omukulu gwe Kyolaba ayingira Namige emyaka gyadde eyo gitambula, ate nga omukulu ono gwayita Jamiru Njuba 29 wayingira Vision Heroes yafulumya ayina ennyimba zeyasobola okuba ate nga afulumya agafa mu saluuni weeyo nakatete kyazanga. Kati bafuluma bakwate nga bafunayo obutakkaanya nga bomanyi nti endongo erimu obutakkaanya bungi. Abajjukira ebya Pojo Bukafeero Livingstone Kasozi ne basudde byonna entalo ezakadonka mu zasobola okuba ate nga zitambula. Kati ye Jamiru Njuba yagamba oba obudde obwo yalabanga Walukagga mu sente ntono nga bomanyi nti abavubuka bo beerowooza nti basobodde okuba ate nga bakikuba, era nawulyako ng'agamba nti baba mubba oluyimba naye nga sekisuubira nti Walukagga asobola okubba omuyimbi yenna oluyimba, tekisoboka. Obanga oli muyimbi bagamba nti ate omuyimbi omukulu yanziba oluyimba, tekisoboka wadde just bakiboozibozi. Naye nga omukulu gwe bayita Jamiru Njuba ye yawulira nti embeera esobodde okuba ate nga ekulaakulana, n'agamba oba oliawo ekibiina ayinza okuba ate nga kivaamu. Mu mbeera eyo Walukagga yamukuba akayimba, Kyolaba gwe nkutegeezezza, yamukuba akayimba ke bayita Bakoowu. Bangi bawulira nti Walukagga ayimba nabo ne bajja, yali akuba omukulu gwe bayita Kyolaba. Kati Kyolaba yo okumuddiza yamukuba akayimba Sigwe mulungi omu, Tugubala mpola n'endala nnyingi nyongera zikwa wali mu ssaawa eddakaawo osobola okuba ate nga oziwulira embeera nga osobola okuba ate nga etambula. Omukulu ono Kyolaba nga bwe kutegeezeza ennyimba ze tezasobola kuba ate nga zimukolera nnyo, naye nga erinnya asobodde kuba ate nga alijja mu mizannyo zasobodde okuba ate nga azannya. Abakulu bonna bano basatu asobodde okuba ate nga afunyeko chance n'enjogerako nabo ne bambulira embeera nga zisobodde okuba ate nga etambula. Ndowooza owulidde entalo zonna bwe zasobola okuba ate nga ziva. Kati abakulu bano tutandike n'omukulu ono Kyolaba. Antegeeza mukulu Kyolaba agambye nti meeting esobodde okuba ate nga tudde ey'abakadonkamu omukulu DJ Kikofiira n'abasaba bamalewo obutakkaanya olw'embeera nti obutakkaanya bwabwe bungi nnyo obunyiiza obutagamba, naye nga bw'omanye nti ebyemirimu byonna bibaamu. Kati sooka owulire omukulu Haji Kyolaba wadde eddoboozi lya teribadde kkirinya nnyo, naye Haji Kyolaba aŋŋambye bw'ati. Aya basi Haji Kyolaba ow'ekyazanga oyo ye mukulu oyo. Kati omukulu ono gwe bayita Jamiru Njuba naye nga omukulu Mathias Walukagga basobodde okuba ate nga batabaganye, basobodde okuba ate nga beesonyiye. Enjuba era esobodde okuba ate nga yeebazizza byonna omukulu Mathias Walukagga, era nti yamusuubizizza ebivulu ebiggwera we bitandikira, yamuwadde ekivulu, ali mu ssanyu jereere. Bana ngoba okula kata ova ate balana eyonoona bingi oba butakkaanya bonoona bingi oba ne kubyo olina okulowooza n'olowooza Njuba ali bwakijo abankola bwebityo. Kati Mukama yayamba hajja yennyini neyeyogerera n'agamba sina kyenkwagaza tambuza bulamu bwo. Tutandikira Mbirizi Kyazanga, tutandikira Kyazanga yantonde then Mbirizi. Aya basi ndowooza owulidde Jamiru Njuba wuuyo ng'ategeezezza nti omukulu Mathias Walukagga embeera yonna ng'etambudde bulungi, ebivulu nga bisumuludde, amuwadde ekivulu, era asobodde okuba ate ng'ategeeza miitingi we yatambudde empalana yo yavuddewo. Abagamba nti empalana Njuba Jamiru wuuno anti kati webaaba baagala okumanya saawe babiwulira babimanyi, abawuliriza kyemmanyi nti babimanyi abanye naye kati ntwala omukisa guno bategeeza kya muganda wange eyali mukama wange twakwataganye basinkanye mu miitingi n'aŋŋamba takyaninako buzibu, byonna ebyaliwo musonyiwe naye akoze eki naye ansonyiwe tutambuze obulamu.
kati ate watudde ate mubiri nti anti nali namukyawa yankola bwaki ate manya nnyimba zisobezesa kuba zino oluyimba lwaffe twatabuka kati nduuzizako ennyimba nga mmeka tukyalumanyina kumanya kyagana tuyiyo kakati naye yennyini wetwali kufa naye nkakyagadimba katwakwatagana kyagala kuddamu mu ebyo ekikulu katonda munene. Aya basi ndowooza owulidde Njuba Jamiru ye nga bw'ategeeza ensonga mbu zaali za luyimba agamba nti oluyimba ate Walukagga yamubbako oluyimba naye ensonga mbayimbi abatandika bonna ayinza okulowooza kuba Walukagga yatandikawo ebbaka asobola okuba ate ng'atambuza abayimbi bannyo basobola okuba ate ng'ayamba sisuubira nti asobola okubba oluyimba wadde nga ye Njuba ye ategeeza byalimu eby'oluyimba n'ebirala bingi nnyo wabula era yeebazizza omukulu Walukagga okuba ate nga yamugya ekyazanga mwaggwa 29 byapa byamataka babiki kubimba kyeyakola kyokka okumbisa ekyazanga andeeta e Kampala oba anyingize mu music kimala ati katabanga yampa eddobo kifo ky'okumpa ekyennyanja yali asobola okugamba akakati kankuyambire eyo. Aya basi amwebaziza Mathias Walukagga mufunyeeko wano mpolampola okuba ate nga tubuulira bw'asonyiye batabani be agambye nti ensonga zisobodde okuba ate nga zitambula akadde kano tukkirize tugaane Walukagga ye mpologoma y'akadongo kamu y'omu ku bayimba akadongo kamu akadde kano abasinze okuba ate nga buli wamu abamu abayimba akadongo kamu beetwalira amabega nnyo olw'embeera nti akadde kano mu kadongo kamu tuba tukkirize tugaane TV ez'enjawulo music wabwe tebamubukuba naye abakadongo kamu basobodde okuba ate nga balwanye akadde kano omukulu Walukagga ayogedde ku nsonga zaabwe. obudde lwakusonyiwa abantu abamu tetutegeera kyekimu olaba yali mu nsonyi wamugamba ng'ate omulaba ayagala nnyo ajje wooli naye nga akutya nnyo olw'ebyo bye yakola kakati nga okumulawula omutima omugamba nti nkusonyiye jangu neekotandike ng'okundaba era ne bawuuka nnyo n'okujja kati bajja ne bambuuza ne luli ate bafiireyo batuma butumi bantu nakola nti omusajja okuddamu okuba mukwano gwe kati nembalaga nti nze ntambula ngenda maaso ate bo badda amabega kati ekyetaagisa kubeera nga waliwo temunyumya n'omuntu ng'ate olaba ye bambi talinnya ate gwe Katonda akusuula kyo buli kyokwatako kyekigguka ola kati bano nabo kambaleke bambi kambasomere awo ne Yesu Kristo abamukomerera baali tebamanyi nti mwana wa Katonda. Aya basi Walukagga omuwulidde meeyo omulamba asobodde okuba ate nga abasonyiye abagambye nti mu wiiki eno mu wiiki entukuvu asobodde okuba ate nga abasonyiye naye asobodde okuba ate nga abaddiddemu abategeeza nti bingi nnyo byagenda okuba ate nga abakolera kuba ye yabaleeta mu ndongo bonna ye yasobola okuba ate nga abaleeta era Walukagga atumiddeko bannamasaka mwena meeya w'ekyengera abatumidde mwena namasaka fite bonna saba situmizako beetumirire bokka bannamasaka fite bonna abaana beeka bunyembe kimanya mwena okyamakuza mwena kusaza ndegeya kiyimbwa mwena kittante kasanje kaddugala kako simanyi naawo kidda kitengeesa andi naalaana bekinyerere mwena wonna kateera mpojje kaddugala bonna batumidde nnyo baganda bange. Aya basi ndowooza owulidde Walukagga nga tutegeeza ensonga zonna nga wesobodde okuba ate nga zitambula batabani be asobodde okuba ate nga abasonyiye mu mbeera eyo nga bwesobodde okuba ate nga etambula oyinza gyogerako ki agamba atya musomesa Tebusweke ekizavi ensonga eya Walukagga abasonyiye batabani be ennyimba ngenda zikuwa wali Walukagga olwo yabakubira bangi bawulira nti Walukagga ayimba nabo ne bajja ne bakopa Walukagga akuba bannange. Aya basi era bamwetaaga akadde kano Walukagga meeya mulamba kati bakusibira eri ekivulo okubira meeya akubira DPC agamba nti ono meeya Walukagga musajja munnabyabufuzi emmengo akiika akadde kano y'omu ku bayimba akadonkamu benkutegeeza empologoma y'akadonkamu ye Mathias Walukagga bw'oba owakana sooka ogeraageranya akadde kano ani asinga okuba ate nga muyimbi yeetunze abayimba akadonkamu bonna bakyali mbeera ya tebasobola bintu bya promotion ne Vincent Segawe yaliwo akadde kano wawulira ennyimba yatugamba tetuddamu zikuba. Aya basi musomesa Tebusweka ani ayinza okuba ate nga akusingira akadde kano sooka ombulire owakadonkomu muyimbi kyowakadonkamu akadde kano goyinza okugamba nti yempologoma abayimba bonna bayimba naye kati akadde kano ani eyeetunze asinze n'abaalaga